Omuzadde ng'olina omwana nga yatudde P7 oba nga yatudde essimu yaffe nga wamaze n'osalawo n'ogamba nti omwana ono kamuwe essimu n'omukkiriza n'okwakisesinga media handles ezimu oba TikTok, Facebook, YouTube, Instagram zonna media handles okusinziira gwe ng'omuzadde ziwasazeewo w'omwana wo. Bw'oba etteeka lino tewali musomesezza nkusaba oliyige olisomesa omwana wo. Luno olupapula olulaba yeno ye internet. Bino mbigamba baana abaffe abato. Gwe wawadde essimu first time. Hafi Ahmed, your mindful parenting partner. Eno ye internet. Eno maako ogiraba ye send button y'essimu y'omwana wo. Bw'okwata send button eno tugeze ku neno wandiseeko ekyama kye oba awandiseeko ekintu kyonna oba internet n'agagipostingako video gye yakoze n'agiteekako bulungi n'anyiga send button nejja n'ekwata ekintu kino n'ekiteeka ku internet kiba kigenzeeyo. Bwe kimala okugendayo asobola okidelitinga mu ssimu ye naye bw'ojja kuno n'okisiimuulako tekikola ki tekivaako kino kye bayita internet. Essaawa eno ayinza okikola mu kunyumirwa but it leaves a permanent mark ku identity ye. Omwana ayinza oteekayo leero ekigambo oba comment n'agidelitinga mu ssimu ye oba n'agidelitinga ku TikTok but before nga tanagidelitinga waliyo omuntu asobola ogikwata n'agikuba screenshot oba omuntu yenna nga yagidownloadinze dda. Ekintu kyonna omwana kyapositinga mugambe it is going to become a mark, an erasable mark ku identity ye, something that is going to be permanent. Kyatalijjayo kyatalyegaana muyigiriza amateeka agafuga internet. Nabadde nina interview gye mpuliriza ey'omukyala Farida Nakazibwe n'agamba abaana be yabatendeka n'abasomesa ekintu kino. However much bakola video mpitirivu mu TikTok ye but they can never post anything. Omuntu yenna bw'akola ekintu ekirungi yeetaaga okusiimibwa but as a parenting coach nsiima omukyalo oyo engeri gye yakikolamu. Abazadde tukimanyiize n'abaana baffe. Hafi Ahmed, your mindful parenting partner. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tewebuuza olwaleero lwaki njitodde. Sagala weebuuza olwaleero lwaki njitodde. Wasuze otya omulungi omulabi wa Shaki Media amannya omugagisa Makula Shaddo. Olunaku lwaleero nina Hajjati gwendi naye omukyalo ono bamuyita Hafi. Ku TikTok okwo abeerako nnyo nga tusomesa ku ngeri gye tulina okuzaamu abaana, engeri gye tulina okubeera n'abaana ewaka. Olunaku lwaleero nina oba osanga nga nze akirina mu bwongo ng'omuntu naye simanyira mu abali eyo. Bwe tunaba tutaddeyo vidiyo eno oli waddembe okujja n'okomentinga n'ogamba nti omukyala kye yagambye nze oba nandikoze bwe nti oba Shaki kyoyogera nze sijja kikola ki, nze sijja sobola kikola oba kituufu oba si kiki oba si kituufu. Mukwano beyanjulire ate oluvannyuma tutandike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Kansala Hafi Ahmed, your mindful parenting partner. Era nga ndi mukyala muzadde, ndi mukyala musomesa, ndi mukyala ayagala abantu, ndaye abaana okusinga. Era ku baana kwesiva wensinze okutunuulira ennyo mu baana baffe bano kubanga ebiseera ebisinga ebisoomooza abaana biba bintu bitono naye enkwata yaabyo yeebireetera okufuuka ng'ensonga nnene nnyo. Ate abazadde abamu twetaagamu obuyambi obutonotono okumanya nti wano kakkana wano situlamu ku ddoboozi. Neeyanza mukwano okunkyaza ku puroguramu eno. Kakati nze ayagala okubuuza Hafi. Olunaku lwaleero njagala twogere ku baana bano abafuna embuto nga bakyasoma oba abaana batandika okweyonoona nga bakyali bato. Olwo ntunuulidde okuva ku myaka 12, 13. Kuba
myaka egyo 12 okudda waggulu abazadde abasinga obungi nga balina abaana abawala teri muzadde asobola kurelaxinga nga alina emyaka egyo kituufu buli kaseera abeerawo kino tokola kino lwakuba nti abaana batuuka ekiseera ne bakirabanga mama mbeerako nnyo manyi ab'ennaku zino baga mami you're too much okitegeera you're too much I know naye nga kyayogerako tannakikola ki takitegeera na bulungi okitegeera kati njagala twogere ku abaana bano abafuna embuto nga bakyali bato okusobola okuzzayo omwana ku ssomero ng'afunye olubuto kakati ekibuuzo ekyo njagala tusooke tunyumyemu bw'onkeera ku makya olunaku lw'ofunye tugambe omwana lw'oministrating that very day n'osharinga n'omuzadde n'omugamba nti mami kino kyekintuuseeko naye ku lunaku lwekituuse ku mwana omwana badde takiwulyanko kuva gy'oli obadde toyina kintu kyonna kyonna wadde omugamba nti ekintu ekyo tekimala ne kituukawo mu bulamu bwo then from that day n'otandika okugamba ku lunaku olwennyini n'ogamba omwana ebigambo biti nkuyanja leero okuze leero kino kyekigenda okuddako omwana ono ekigenda omutuukako kutya agenda sooka agambe bannange mu kifo ky'okwembulesinga kimutuuseeko nti kati akuze agenda afuna okutya agambe lwaki kizze kati nga kizze n'ebizibu bingi mu kyo kyenzizaayo emabega before ng'omwana tannatuuka mu myaka 12 omuzadde woolowoleza nti wagenda okwonoonekera emabega eno zzenga okola ki obadde ng'ofuna obudde n'omubuulira ku kyekigenda otuukawo mu myaka gye 12 egijja mu maaso kye tuyita sex education ate ng'abazadde kino ekintu kitandika as early omwana wo kasi yakera ku makya n'akubuuza mami omwana avaawa tolina kulimba mwana oyo manya nti omwana oyo she is ready to learn omwana bagenda nagamba mami lwaki babalenzi bafuka bayimiridde omanyirawo nti wabula abazadde abamu ffe kye tukola okitegeera naye ate jjukira omwana ono gy'okoma omugamba ebigambo bino nga bwe birina okuba okiringa sheemu eno gye yandifunye eri waggulu omwana bw'ojja bw'atuuka myaka 10 n'omugamba munnange nno ffe ng'abakyala kino bwe kino bwe kituukawo bwe kimutuukako abeera akimanyi hafi ku myaka 10 omwana taba muto nnyo omwana knowledge yonna abaana katutunulire nga tulina era gye tulina kati omwana w'emyaka 10 aba amanyi naawe by'otomanyi omuzadde era gye tulina kati omuzadde kikyasinze otukozesa ensobi kulowooza nti omwana gwe ngenda ogamba ekintu kino takitegeera muto kyekyasinze otukozesa ensobi naye oba oyagala okumanya nti omwana gw'oliko ategeera leeta emboozi ng'ekwatagana ku ekyo ky'oyagala mwogereko onyumye ebigambo 3-2 omuleke owulire oba kweyo emboozi tayongerezaako gwe kigezeseeko olabe abaana bamanyi kati omwana bwatuuka mu myaka 12 n'agenda mu menstruation jjukira odde wa wakimugambako kyokola obutamutiisa omugamba bugambe jjukira munayo oli kye naggamba kati olaba kituuseewo kati omanye ekiddako bw'okola ensobi bweti ne bweti ddako lubuto kino eno si kipya gy'ali kubanga obadde wakimugambako naye jjukira woba obadde tokyogerako kimutuuseeko kipya omutaddeko kati ogenda kuzunga woozunga n'obulenzi bwa kuno nkubuulira olwo lubuto ekisooka tannaba kukkiriza kimutuuseeko ng'omwana omutaddeko okutya kyekibirira ku baana bano ffe be tulina baagala nnyo okugezesa kangende nkikola endabe kyekivaayo abazadde kye tulina okukkiriza kati nti eno enkuza madamu shaki gy'oliko eyedda egenze eggwawuko ekyokulwanyisa kye tulina nga abazadde mu ngalo zaffe kiri eki kutuula wansi nakugenda n'abaana communication kiri kimu yes omuggo tetugenda gusula completely kuba gwetaagisa naye ekisinga okuba powerful weapon gye tulina right now communication kakati omuzadde ovudde wansi ng'ogamba omwana wo group bweziti zeesonyiwe omuvubuka bwati ne bwati mwesonyiwe abantu bwe bati ne bwe bati bakole ki baleke omuntu bw'ava n'atandika okukwatirira mu ngeri ng'olaba teri proper jangu oyogere mukama n'akuvaamu
omwana oyo n'atuukamu egyo emyaka gy'oyogeddeko oba tugeze ali mu senior 2 senior 3 awo wali kale senior 4 ng'agenda nakukola bibuuzo n'afuna olubuto. Okumenyeka kw'ofuna ng'omuzadde ekisookera ddala oba obulumi teri abuyinako control okujjako gwe omuzadde yali akiiseemu. Naye ate mu byonna nze ng'omusiraamu nzikiriza nti ekyateekebwa okutuukawo era kirituuka ne bw'okisibira mu kaseero kikola kituukawo. Naye ffenna mu bulamu buno waliwo ebbanga ly'omaze ng'okula teriyo olunaku lwe wali otuddeko wansi n'ogamba Mukama nakozeemu ensobi naye nsabayo ka second chance. Ebbanga ly'omala nga naawe okimanyi nti olina w'osabira second chance. Omuzadde yenna kiteeke mu mutwe gwe omwana we oyo okukula agenda kukulira ku chance ez'omuwa. Anti kati labayo waliwo abaana waliwo omuzadde atuula n'omwana najja ng'ayogera buli kimu akyogedde nga n'embeera ewaka gye bayitamu kubanga si buli muzadde ali eyo wabweru akuza abaana nti alina ssente kituufu byakukola kustabolinga kulaba ng'omwana wo muwa ekisinga not because nti kibeerawo awo nti bwanakisabira nja kimuwa oba bwe banakyetaagira nja kuba nsobola okukyafodinga kitegeera muzadde abeerawo mu mbeera yonna ng'ajja agamba omwana munnange kintu kijja kukola ki tekijja kusoboka kino munnange kola bw'oti naye nti olaba embeera gye mpiseemu munnange ennyamba ojja kukola bwenti ne bwenti. Omuzadde oyo avudde eno emabega yonna ng'ajja ayogera n'omwana ku ssaawa esembayo omwana n'amudisappointinga. Omuzadde oyo aba akyalina amaanyi agakwata omwana oyo era amuzzeeyo ku ssomero. Oyo omwana aba akyaddi kale tetujja kiteka ku muzadde oyo omwana aba akyaddizikayo ku ssomero. Omwana oyo aba akyaddizikayo nnyo singa ye ng'omwana akkiriza nti gy'akoze ensobi. Tulina abaana nga yajja sigala n'amawagali okitegeera. Naye ng'omuzadde ky'olina osooka okukola kukakkana. Kuba however much you panic kino tekigenda kuvaawo. Oba ntegeera. Ky'olina osooka okukola kukakkana ate n'okuleka omwana wo ayigire mu nsobi gy'akoze. Abazadde abakazi tulina engeri gye twagala okuggyawo ebizibu abaana baffe bye basanga. N'olaba nga kizibu kize kikutomedde naye n'oyagala okiggyewo mangu taata takitegeera. Yes. Omwana ono agenda kukiteeka mu mutwe agambe mami wange bino abimalanga. Okitegeera. Lwagenda okutegeera nti kino kyenkoze ensobi mami temusanyusizza. Kano k'oyombyeko naye n'omala n'omutwala ne mukola abortion. Oba gwe okumuleka n'omugala kakati n'olaba gino emyezi 9 w'onoogimalirako ojja bba omaze otegeera biki bulijjo by'okugamba. Kakati bulumi ki obuli wakati w'okuba nti omuzadde omwana atuse mu myaka ejja menstruation n'omuzadde omwana atuse mu emyaka omuzadde n'amutuuza wansi n'amugamba munnange nno mwana wange mbadde sikugambanga kino na kino naye kati k'otuuse wano ofuuse mukyala naye tekitegeeza nti olwokuba ofuuse mukyala nti okuza ogenda kukola ki kati olwo tutandise okutegeka ng'omukyalo w'enkya waanaakola ki wanaabeera kati woba obadde okola kino kati wano woogenza omuwala takyepena toyegayula tokola bw'oti ojja kufuna kino ojja kukola bw'oti ne bw'oti n'omwana ng'amaze okugwa mu nsobi eri okuba nti kati ku ssaawa esembayo banne bagenda kukola bibuuzo ali lubuto kubanga mulimbe zitawaanya tasobola kutuula buli kaseera asesema yagala kuwandawanda simanya njagala kino obitegeera omwana oyo yatuuse mu kakaseera kuba kati jjukira omuzadde aba kati kino okubuulira mazima oba obulumi teri muntu asobola kujja n'agamba muzadde nti ku ssaawa eyo then nti kakkana kakkana omwana mulekako era omuzadde ebigambo bikufulumamu buba busagwa okitegeera kakati ogenda kukakasa ensi anti wayagadde ground ogenda wuulira ekiri ku ground mwana wange ngenda kukwata nkutwale w'omusajja oyo akole ki akulabirire obeere eyo tokyalina bba mu ngalo zange bw'oliba omaze okuzaala ng'oyizze mwaka akaseera ndi kuzza okole ki ekyo kyekituufu omuzadde kyalina okukola sigenda kujja mu lubuto olwo woba osazeewo okutuula genda otuule ne maama w'omulenzi ne mu bbaawo nga bwe mweteeseeyo gye saamanya kuba tewaŋŋambako omulenzi amuyambye n'amukulaga okitegeera ab'ennaku zino n'omulenzi tamukola ki tamukulaga tamukulaga nina story nina lwaki n'ensonga lwaki naleese omulamwa guno
nze omu ku bazadde abatakiriza kuzzaayo omwana afunye lubuto ate nze omu ku bazadde abatawagira muzadde munnange kutwala mwana fa abortion kubanga wadde empisobi zonna zibaawo na buli kimu kibaawo ate sandyagadde kufiirwa mwana oyo kuba ffenna ye singa bwe wagambye nti buli muntu alina mu kasonda waatula n'asaba mukama mpaayo omukisa ogwokubiri ntereeze kino naye at least omukisa guno omwana ono ngumuwa ntya nti yayagadde kujja alingize ku nsi kuba omwana buli lwokwata ekigere n'okiteekayo bwoti kitegeeza olina by'oyagala okukola ki okulaba kati omaze already tewalabye wafulumye buki wafulumye bufulumi waliwo omuzadde omu gwe mmanyi muwala we yafuna olubuto mu mbeera gye nkugambye olumu stories zino zendeeta ziba true story ziba real nti nzijjira ddala ku bantu naye ng'ali confused ekyokusalawo nga kimukoze eki era nze ngamba nnyo abazadde nti omwana bw'akola ensobi kifulumye yes yogera bw'oba tosobola kwogera nga gwe osobola kaaba omwana oyo ate tokaabira mu kisenge olaba ekintu kyoyogedde nti hafi omwana akola omusango abazadde abakazi tulina nnyo kino ate omwana wange kitaawo anaamulaba ata omwana wange ajja mmukyawa muleke kitaawo akimanye n'okikwekakweka olumi ne busigala munda tolina wabbunyumiza kuba toyagala kuswala obusungu n'obuteeka ku mwana omanyi nti obusungu bwe busigala munda busigala ku mwana bw'asigala waawo w'omulabira watukyayagala kumutunulako watukyayagala omwana oyo omulabe watukyayagala akola ekintu kyonna otuuka ekiseera omwana n'afuuka mujjawo bwewakeera enkya n'okolatuka omwana nogakamusiriikirire omwana oyo mukooye omutima gwo ne gumukyawa olw'okuba nti tofulumiza mwana oyo kyeyakola oba ng'osobola kaaba ne bw'aba akulaba kaaba kubanga ssente omuzadde zaateeka mu mwana okumutuusa awo olumu ziba nnyingi tali muzadde akeera ku makya ng'alina ekisawo kya ssente kiri awo mpozi nga bano bannaffe bannannyini nsi okitegeera basente bazirina ziri awo omwana agenda n'atulako butozi n'agenda n'akola by'ayagala naye essaawa zino twogera ku muzadde ayiriba akeera ku makya alina edduuka lya mu tawuni oba agenze mu katale oba atambuza ki ssente ye erina kuba yakukuŋŋaanya bukuŋŋaanya nkaaga omwana asome akujje mu ssomero lino abantu bandigambidde nti abaana b'oyo beewanika nnyo naye wano we yandisaanye okuba ng'asomera n'atakuteekawo n'akuteekawa awalala abantu batasuubira omukyalo oli omwana yamudisappointinga ssente ze zakunoonya bunoonya kati bano abakyala basooka okuzaala babayita baana bajja na nnyina omwana oyo bw'ajja mu bufumbo eno gyalingana omwana wange seera lwaki mujja ku maama wange kamulekeyo agira akola ki abeerayo kuba omukyala bwe twayogera namubuuza omwana ono byajja bitya nagamba nze nazaala nga nina emyaka 16 naye nze ekyandeetera okuzaala nti ewaka twali bangi tutuka okuba bangi ffe abakulu twasoma tuka mu senior 3 sente nga zikendedde kati ng'ate omuzeeyi agamba muke musomyeko katukwate ne kuba nabo at least tubatuuseko tubakoze eki webale nnyo kati mmwe mukuze kati nga bano ku kyalo banoonya bicuba kulimira bantu bayongereze ku bano school fees agenda akola ki kati mwe mwava omusajja yamwegomba era yagamba omusajja bwe yanneegomba namutwala direct ewaka mukadde n'amusiima naye ebyembi omusajja n'akola ki n'afa omusajja waafa ab'eŋŋanda tebampisa bulungi nenvayo n'omwana nenzirawa ewaka kati ndaba nfuna omukisa ogwokubiri nfuna omusajja akola ki anjagala nga tayinamu ku ssente era saamukweka nti nina omwana nembeera n'omwana musajja nga akimanyi bwagira nampayo akasente naye juga takuwa ssente zonna kuba omwana si yamuzaala nawe olina okubeerako share gy'oleeta webale nnyo tojja muga nti omwana leero alwadde n'enkya alwadde buganye naluli alwadde okitegeera musajja nga mpako kyasobodde nempa omwana bisigadde neteekanya ng'omukazi nti abakyala ababeera ewaka banyigiriza nnyo abaana si mu bubi oba experience eno wali ogirabye kuba wali ogiwuliddeko abakyala abali mu maka tunyigiriza nnyo abaana be tubeera nabo mu maka naye yesu baba baffe naye olw'okuba nti oli omwana kitaawo abataliyo ne bwaba bajja ali nga yagaana okuwa obuyambi tunyigiriza nnyo bano abaana b'abasajja betuba nabo mu nnyumba nti kyeyandifunye omuzadde akitemako n'oli afuneko okitegeera naye nga batakikola mu bubi kuba n'oli naye mwana we ate nabo baana be okitegeera kati neweesanga nga mu mbeera omuzadde ajja kutemako kino taata wono kyawadde ono ekingi ajja kikendeeza akasobola okuwaako ono kati yeyo embeera gy'abadde akuzaamu omwana oyo omwana atuuka mu siniya naye nga buli lunaku agenda n'ayogera naye buli lunaku amugamba kino na kino mwana wange bw'onaakola kino tugenda kufuna kino
mwana wange ebizibu ebitibwe biti bigwa ng'omuzadde. Omuzadde kye yandikoze. Akubira maama esimu namugamba maama omwana oyo ali atya tomutuma atuma nnyo ku kyalo obitegeera. Ayeeyisa atya amukadde amugamba mwana badde sinnamufunamu buzibu nnyo kitegeera. Omwana mu siniya 2 gwe siniya 2 omwana aba akyali muto nnyo nnyo nnyo. Jjukira oli mu kutoloba naye kati akuleetedde owookubiri. Obitegeera akufudde jjajja. Akufudde ekyokufuuka jjajja abantu tebandikitidde. Namanyi nti abantu batya obuvunaanyizibwa. Omuzadde kye yasalawo kola agamba mumanyi nze sizaayo mwana afunye lubuto kusoma. Ate nekyokubiri seetikka migugu 2 agende wa bbaawe n'omwana agende wa kitaawe. Nze ensonga lwaki tyakulira wa kitaawe nti kitaawe yafa. Okitegeera ate ekika ne ndaba nga tekimwanirizza. Nensalawo nzigiyo omwana wange nzije nkole ki? Naye kasita ye kitaawe omwana akyakola ki? Ate yagenzeeyo ng'akitegeera kuba teyajja kuŋŋambako nti omuntu bw'ati ne bw'ati mami akola bw'ati ne bw'ati. Omuntu gwe mbadde nga njogera naye buli lunaku biki. Maama n'akwata omwana n'amugoba ewaka n'amugamba genda ewaani ewa bbaawe. Sigenda kulabirira. Naye embeera abazadde bintu bino babikola not because nti abaana baba tebabaagala. Abayagala omwana ajjemu ekyokuyiga. Kati njagala omuzadde atudde eyo gwe buli kaseera nga gw'olongoosa omwana we byakoze eki byakoze afunye olubuto amangu ago okubiddewo dokita w'amaanyi tusaba tuti omujjamu abortion nga tafudde era saagala abantu bakiwulira omwana akuwulira ku ssimu oli mu kwogera nonsense olwokubanga wooli kirizagaana kino ekyokufuna olubuto kitono. Waliwo akaseera wagenda okutuukira ng'asobola n'okutta kubanga akimanyi mami ajja kujja alongoose. N'olubuto omwana yenna bino bibaawo. Naye biva ne kweno omwana asobola okuvuma omuntu omukulu. Nze nina nange be nalabako. Omwana na disrespecting omukyala ng'abanga jjajjaawe. Okitegeera. Omwana w'oyo omukyala n'ajja n'amugamba gwe oli ku maama wange omuweebuula. Kukuba. Maama omwana n'ajja naye yeesimba muvubuka n'amugamba kaakati okukuba ono ojja sooka kukuba nze. Naye nga ffenna abaliwo tumanyi nti omwana ono kyakoze badde ki? Ebadde ensobi. Omuzadde be tulina ennaku zino be bazadde abeetika buli kizibu kya mwana we. Mu kifo ky'okukwata ensawo y'omugugu omuyigirize butya bw'abeerawo nayo atambule n'emigugu gye oyagala ogimwetikkire. Kati tuddeyo emabega ku muzadde ono. Kati awo njagala okubuuliza ekibuuzo kino nga tulina okudisikasinga ku mukyalo ono. Okusookera ddala yakola ensobi. Ayina ensobi gye yakola. Talina nsobi gye yakola ng'omuzadde. Kubanga reactions ze tufuna ziva ku biki bye tuyiseemu. Already ye yalina pain ye ey'emabega. N'agisuubira naganze kye nayitamu omwana wange tajja kikola ki? Saagala akiyitemu. N'azimba ebirooto bye ku lw'omwana we. Naga omwana wange ono omuwadde buli kimu omwana wange ono omukoledde bwe nti maaso eyo alina okufuuka omuntu bw'ati. Naye ng'ate buno obubaka imbutegeeza abazadde ffenna nga bwe tuli abazadde. Waliwo ekigambo kye tuyita exposure mu baana. Nsonga nkulu nnyo. Ate abazadde enjogera gye tuli okwogera n'abaana baffe nkyamu. Mu kifo ky'omumanyisa ensonga omutiisa butiisa. Oba onfuna? Omwana atula naye omugamba ensonga ng'ali free naawe. Naye kye tukola tutiisa baana. Okitegeera? Tubatiisa butiisa. Kati ayinza oba okwogera naye yakikola. Naye ng'omwana amuwa okutiisa okwo okumulemesa n'okupasivinga omuzadde ono kyakola ki? Kyayogera. Ate kigambo butabeera na mwana wo nakyo kiina repercussion nkulu nnyo. Kuba yakubiranga mukadde n'amubuuza omwana oyo ali atya. Nti omwana simulaba mu buzibu. Mukadde alina yali tanotisinga ku mwana oyo. Weebale nnyo. Omuzadde bye yandinotisinze n'amanya nti kaakati atandise okukola bw'ati. Kubanga omwana mu kugenda ofuna olubuto omwana kasita batandika omugwana omwana omuto alaga. Biki bye omuzadde bye yandabiddeko? Alaga. Omwana ekisooka. Ate n'obwongo bwe busooka mugamba kino ekintu. Abaana obwongo bwe busooka mugamba siina kyusa mbeera ze mbaddemu. Obwongo bwe bumugamba kweka kino. Yes. Era kasita batandika omugambako ne waba boda akyuka. Naye ate ye aba alwanisa enkyukakyuka eyeze mu bulamu bwe. Okitegeera? Kati omuzadde anotisinga
gwe wekka asobola okulaba noga akati nnono. Tubeera n'abaana ewaka nga ne bw'oba omutumye adduka misinde. Oba ayambadde engatto kyawo. Otuma omwana omu g'ajja ankutumeko wali kudduka mami kanzije. Kimutwalire eddakiika ezi. Ofuluma mu kisenge okujja omutume. Naye ng'obaddewo kino tisinga tekibaddeewo. Mu bintu byonna by'adde akola ekyo tekiriimu. Ate gwe ng'omuzadde kati abazadde baffe ba Africans tukola kino. Bw'omala okiraba enfunda ezi bbiri ng'otandika. Simanyiyo kukuba wafunyeyo akwogereza. Omuletedde okumanya nti otandise okikola ki? Okitegeera. Okitegeera. Naye nga tekyo wandibadde olina okukola. Naye no hafi ennaku zino sikutegeera. Kikomyawo. Ye asobola okubuuza mami batya. Just onyumira. Ndaba ennaku zino weefaako. Mukomulekaawo. Oba tomusapootinze nti kati jjukira luli abadde talina mbeera za kweyonja. Atandise okweyonja kubanga omuzadde olwedde oba wakitegedde dda mwana ono byakola ateeka okuba ayinayo omuntu amwogereza. Okitegeera. Kati bw'omugamba bw'otyo aba atawuliranga olaba ne mami aŋŋambye neefe. Nedda mukwano abaana baffe bano. Olaba kati nze research kati gye nkola ennaku zino n'engeri gye abaana ennaku zino neeyongedde obbategeera. Omwana bw'omugamba ekintu n'omuleka mu bbanga ng'oli muzadde we kimuleetera okwesika emabega. Bw'omugamba nti simanyi wafunyeyo akwogereza agenda agamba wa boda maikano waliwo yagambye maama. Okitegeera? Abadde ayita wano agenda kukyusa atandika eyita eri. Kati okubuzaabuza ogenda mutumayo olutusinga ziizo ng'azeeyo ku nnomo ye. Akulage nti kino eno kyali kizebuzi kivuddewo. Naye gwe bw'omuleka bulesaawo agenda sigala ng'akola bino wabula gwe ng'omuzadde toli mu ssimu. Okitegeera? Ku ekyo kyennyini ye olw'okubalowooza tokimanyi agenda gattako ekirala ekigenda okuyambako okutegeera. Kubanga ng'abazadde kye tutyasinza okukola era ensobi ku ze tukola kwogera kye tutamanyiiko. Ate ne tugifuula nti y'ensonga. Okitegeera? Okizimbye buzimbi mu mutwe, olowooza kirowooze, oyagala okiwabule. Naye ng'ate n'okubaawo tekikola ki? Tekiriiwo. Kati kisingako n'ogoberera omwana ono n'omanya ensonga entuufu y'eno. Tosobola kuyamba muntu alina kizimba ku mukono n'omuwa eddagala lya kizimba kyawa. Oba onfuna? Ate abaana b'ennaku zino ajja kumanya nti mami atunuulidde wa booda naye ng'alina kyo sense amukwana ye ankodduuka. Okitegeera? Okitegeera? Gwe oyombera owa booda ye ng'obwongo bwe bumugamba it's okay. Era n'omwana akuyimira maaso n'agamba naye mami okakasa. Nze mami n'abo aba booda mbamanyi. Naye bw'omukoona ku ggumba oba omumazi. Ate banaye nkubuulira eno experience mu bulamu bwaffe mweri oba oyagala oba tokola ki? Oba toyagala. Ekikyasinze okwonoonera ddala abaana baffe ffe kwagala kuba controllinga. Kyekiri kye nkugambye nti exposure. Omuzadde bwe tutandika okugamba nti abaana twogera nabo ku nsonga zino, kwatako olunaku lumu okwateko omwana we oyo omuwala gw'olaba atandise okufuna amawaggali. Mutwaleko mu malwaliro ga gavumenti. Omutwaleko eri gye bazaalira abo abaana babeera awo wansi. Tebabeerawo kyagali nti bakyagala kuzaalira awo. Ate bw'omutwalayo totandika mubeerako nnyo. Kino kye kijja okutuukako. Kino kye okitegeera? Mugambe nti mbadde njagala olabeko ku nsi ey'enjawulo. Getting emotionally touched naye ng'oyita ku eno situation. Mutwaleko ku ddwaliro ewali abasiriimu abaweddeyo. Okitegeera? Omwana ono ozimba naye ogetting emotionally touched naye tomutiisiza nti gwe abo babbodo balaba boozungazunga nabo bagenda kutuusa ku kino. Omwana wena kuzinasaba okuyimira maaso n'akubuuza gwe mami ani yagambye nti owange mulwadde? Hafi. Kyokka ng'obujulizi obulina. Abaana be tulina ennaku zino. Omuzadde yakkiriza omwana akola bulungi nnyo, omuzadde n'agamba omwana sente nneezo wandizikutte bulungi. Saagala okere ku makya ogenda otandika okugulaagula wano buntuntu nga omanyi bazadde be tukambuwala. Omwana n'amugamba kakati mami lwaki nkola? Mbadde mmanyi nkola kwetuusaako bye njagala. Omwana ali mu vacancy P7 right now. Oyinza muddamu ki ng'oli muzadde we? Nkukuba mukwano. Nze nganza kutegeera yange mukwano gwange. Bw'omala omukuba n'ataspendinga.
nenkwesonyiwa naye awo kukyobonzizeemu nze nnwanisa nnyo omwana anzizeemu ekigambo ate ye akugamba n'okusekaaseka kuba mubadde munyumya oluyi nakubuza kakati mami ate lwaki mba nkola kube nti nga bwenjogera bw'aba akugamba mbadde mmanyi nkola nsobola okwetuusaako byenjagala kati bwe mbadde munyumya nga munyumya mboozi nti oba tomubuulirira omwana najja ne idea bwetyo nga kyekirowoozo ekyafunye obadde omubuulirira naye nga si bino ebyokkambuwala n'omugala naye nolaasa endeezo z'okoze saagala ozoonoone bino byokulaagula bino ebintu sibyagala omwana nagaa kakati lwaki mba nkola mukyo gwe guno omulembe gwe tulina believe it or not abazadde abasinga right now baŋŋamba nti ntunuulidde enkuza etali yaffe si gye ntunuulidde wabula tukkirize nti enkuza eri kufeezinga out naye nga bwe twakkiriza ennyambala y'abazungu ne tukkiriza endya yaabwe ne tukkiriza nti okunyumirwa mu bulamu olina kukirabinga ne tuleetya buli kimu ne tusibeeza enviiri zaffe ezitaali waffe tukkirize nti ne kino n'enneeyisa yaabwe n'enkuza yaabwe ey'abaana twagireeta ewaffe weeri ebbanga lyomala ng'owadde omwana wo gajeti ng'abiraba ku tiktok abiraba ku YouTube ekyokukola gwe ng'omuzadde kumuwa tuulu yakusavaivinga nayo si kumukontrolinga kuba ekyo tekigenda kukola essaawa eno okutta omwana asiniya fomu wadde simu tu ate n'omuweri yennyini brand iPhone 16 okkiriza na bulungi n'omutwe gunoga nti ngikoze ki ngimuwadde kati ki ekiddiridde oba osuubira ki ate mu kifo ky'okufuuka menta gy'ali n'otandika omugamba nti essimu eno ogiraba munnange ereeta ebizibu bwekine bwekiti kitegeera ogenda afuuka gatekeeper essimu ogimuwadde oyagala ekufudde gatekeeper gwe kennyini otandike leero obadde oyogera nani teka wano password yo wataddemu yaki nagikuweeramu ofuse gatekeeper okitegeera ono gwoliko mugezi nnyo abaana baffe batusinga otegeeraga masibu kati tugambe nze ne mami wange sisita wange omuto asinga otegeera simu gye nkwata kyokka tagirina ye kanyini ateekamu ebintu nagaa soko gy'olabe olaba kanene bwe kati n'omutunuulira bwoti neweewuunya yes be baana be tulina agenda kumanya nti mami alina byayagala bibeere mwene essimu ebirala tebiina kubeeramu ajja kukuteeramu byoyagala bibijja okubeera kuba gwe weefudde gatekeeper okugaadinga ekiyingira n'ekifuluma kitegeera naye ate omwana gw'olaze nti it's okay naye kola bwoti ne bwoti kijja kukwanguyira okumulaba ensobi gy'akoze kubanga ajja kulowooza nti tomulaga nnyo nti ogiriko naye nga ekisinga okuba ekikulu kugibaako okugibaako tulina ogibaako naye mu magezi nedda tulina ndoozi afuuka gatekeeper olina afuuka sniper nga wooli tewali amanyiwo naye nga ku target kwotakola ki kwotava kakati olwo okwekubya pressure ati oba tolindamu kati obuzibu bwe twafunye ku guno omulembe gwaffe okimanyi nti amasomero gasaba abaana amasimu demand eno gye tu embracinze ekireese kifuuse kyabuwaze nti kati gundi ne reports kati nze sisange gyasomera reports tuzirabira ku ssimu wangi okitegeera report kati egira ku ssimu ne mugirabira ku ssimu waakaba muteeka okwo nedda kakati ffeffe nnyini abasoma abakulu e-learning kati ze tukozesa kitegeeza ne mu secondary zigenda kujjayo okitegeera ng'omwana alina okuba n'essimu afune access ku waaka ne bw'oba oganye kati ogimuwa enkyo ojja gikola ki ojja gimuwa but ekisinga okuba ekikulu are you teaching your child tools z'alina okukozesa okusurvivinga gadget yenu ate nga gwe omuzadde gwe ekyokulabirako ekisooka weekuta oyambadde akasikaati otudde mu challenges abavubuka omwana agenda kukola ki mu bufunze tiktok yatujjira nedda abaana bangi bagikoleddeko ebintu ebirungi ate ne bafunamu teyina bibi byokka
ffe abantu abagikozesa ffe abagifudde embi okitegeera n'ate ng'ebirungi by'ejja nabyo biyitirivu singa omwana aba akikoze mu ngeri ennungi tulabidde ddala abaana abavuddeyo ne bakozesa omutimbagano guno ne bafunamu essanyu ly'omuzadde n'oliraba nga akyenyumirizaamu naye ate n'abaana abazikiriza famire zaabwe nga bakozesa ekintu kyekimu ate nabo bayitirivu okitegeera naye kati ffe gwe ng'omuzadde bino byonna bitunuulira abaana baffe right now tubavumira laavu tubakola biki bintu biri kuno kuba bijja gwe ng'omuzadde mulimu gwe okutuuza omwana omugambe munnange nolaba akakolo yako kolaba yes kalimu laavu nyingi but that is a script people are paid oshegera eyo fantasy gy'olaba bwekyo si bweri nga tomukambuwalidde ng'omulaga nti no omuleka aleete endowooza ze nze lunaku lumu nagenda nenkola counseling session ku ssomero Katansi nga nfa enseko nga nfa n'ennaku omulundi gumu mala okuva mu baana kuba bemala okuva mu baana bonna jeno ntuula n'entandika okufuna one-on-one omwana omulenzi yajja mu maaso gange ng'akaaba amaziga amayitirivu wasiniyatu nemubuuza kiki nembeerawo n'omwana kumukakanya naye tumala okumala edakikangaasa omwana ng'alyoka ngamba omuwala yankyaye hajati omuwala yankyaye nemugaanedde ebyo bibaawo waliwo bye sikyakweka I'm telling you ate nga bazadde kino kye tulina okwembracinga gyebiri kusomera abaana baffe gyeziri amasomero gakoze buli kimu kye gasobola bannange teachers are trying naye no natural response gyeri guidance yokka yegenda otuyamba nakutoola kusoma ng'otandika kuŋŋamba omukazi ankyaye nkujjira nno tonnaseka omwana nga ntula naye mugamu naye bwe bibaawo naye soka otunuulira emyaka gy'olimu okitegeera ogezaako mmuzza nga nsooka ngandala atajja nga muzza naye yakukyayidde ki nagamba hajati omuwala yaŋŋambye nze simanyi ku romansinga ng'abo bano ababeera mu bukoreya yawulira nga nfa waliwo action ezigenda ne mu maaso muzadde oli wakawaleeta omwana ali mu kisula asoma omutaddemu ssente okitegeera nemubuuza omuwala gwe twogerako wa class omuto agambye omukulu owa senior 2 gwe byokola tebinkolera era okumulaga nti tebimukolera n'amuzzaako owa senior 5 kakati bwe bava mu prep abalaba bali bameka bali babiri awulira afa kakati mbulira oyo omwana asoma eryo ebbanga yali asomako kweri ate nemubuuza kati obadde oyagala nkuyambe ntya omwana yantunula mu maaso nagamba kyosobola okunyamba kimu bamuyite omuŋŋambireko lwe nabadde mu holiday nalabye obukoleera era kati ngenda kukyusa really nga ntunudde ne mu maaso nga tutudde bwetutinga bwe tuli nemugamba oli anyamba gye nsobola okuyambamu nti yeeyo nemubuuza omuwala yo kyamwa nnyo okujja omwana oyo mweye endowooza it took time nga nina n'okuddayo ku ssomero buli week mulabe naye kati abazadde olina omwana muto omukuumira mu nnyumba omukuumira obukoleya no ogambo wange sagala associate nga abaneiba bakulu owuwo omuto ayonoona abakulu ebbanga lyomala ng'olowooza gw'olina muto n'otasobola kubaako ky'omugamba n'otasobola kumanya kikyamanyi ajja kwonoona abanne abakulu be babadde bajja bagamba abalaga obwonoonefu wangi kati tunuulya mama woono omwana omulenzi ye yalaba muwana we kulaba bukoleya throughout olumala okukola byakola kakoleya olumala okukola tatamanyi talina na kirowoozo kyonna alowooza kintu kya bulijjo alabe ate remember we believe nti ate firimu z'abakoleya ziriko kalekale iye okusingeza abazungu naye ensi weetuuse nze nkubuulira abaana be tulina bagezi kati hajati oyo omwana wamukolera ki omwana oyo ekisookera ddala abazadde kye tulina okuyiga oba bakansala ffenna right now ebigambo tebikyakola byokka bw'oba oyagala obaako omwana gw'okolera omuyambe mere speaking tekyakola wabula bw'oba oyagala oyamba omwana soko ofuga obwongo bwe mindset eno ate ogenda gifuga na action omwana buli obwongo bwe bwe bubeera nga bulina kye bukola ekitambula kakati folaba tugenda mu masomero abaana ne babuuza nokakati bano bagenda tugamba ki ng'omwana yabuuza because bakimanyi bye tugenda bagamba batisha badde bagamba okitegeera ne batyamu buti nti eno feesi mpya naye ffe bulubuze buli wemba ngenda mu ssomero making sure I take an action activity gye bagenda okukola bino byo nembwa kakati olaba ekintu bwekiti ojja oyogera naye empola bw'oleeta kino bw'oleeta kino essaawa eno bw'abanga kikunnimba kozi mumanyi ate n'abazadde na connectinga nabo gyali bulungi nnyo
cause kati naye akimanyi nti maaso eyo of course I have to get a girlfriend but not right now. Ate ne mulaga nti omuntu talina kukozesa kyotakola kyotayagala kikyo tekikola. N'omwana omuwala alina okukimanya. Omulenzi ne bw'aba akwagala atya, omuntu akwagala takozesa kyotayagala. Consent kintu kikulu nnyo. Okitegeera? Nze bwe mba njogera ku kigambo consent nkozesa flies, F-R-I-E-S. F, freely given. Toyina kunkaaka kugamba ye ng'ate njagala kugamba nedda. Okitegeera? Toyina kubanga omaze kunteekako oba kumpeereza ano ngenda kuwaayo n'omutwalo okkirize. Awo oli kunnyigiriza nzikirize ky'okola ki? Ky'oyagala. Reversible. Consent entuufu nina okuba bwe mba nga ntuuse wali ne mpulya nina okumala ninga nedda neekyusizza. Gwe butuufu bw'oba onjagala nga you respect me olina okukkiriza neekyusizza yange. Totandika ate kufuuka emotionally blackmailing mikukkiriza. Bwe nkugamba nti kati njagala kudda mabega. Nyambako nzirewa emabega. Naye nga kikyasoboka ekyo. Naye bino byonna bisoboka ng'omwana wo omutandikidde kugina emyaka. Gosubira myaka ki emituufu omuzadde gwe yanditandikidde okubanga omwana ono amugamba ebigambo ebizitozito? Nakugambiddewo olunaku omwana wo lwakugamba nti mami baby avaawa. Anti oyinza okwesanga ng'omwana tajja kikugamba. Kizibu. Era ajja kubuuza ekintu ekigwamu eyo field. Ajja kikubuuza. Omulenzi ayinza okubuuza mami lwaki we mbanza okuse ku makya susu wange aba bw'ati. Ng'omanya. Yogera na mazima kubanga gwe bw'omulimba agenda buuza omukozi. Agenda buuza askari, agenda buuza omwana wa neighbor. Okitegeera? Kakati nze nyina omukyala yankubidde essimu n'agamba Hajjati omwana wange alina ekintu ky'angambye ne neewuunya sikitegedde. Wa middle class. Badde banywa caayi ku makya omwana we n'amugamba mami. Middle class. Mumami nze ngenda wasa Danielo, nga wono ka ngenda wasa Danielo, Bridget yawase Akiramu, na grouping abanne bonna basoma nabo. Nga buli omu wala na mulenzi. Kati omulambala nambuuza, mugenda kola ki? Tugenda kwewasa. Oyo okwewasa okumanyi. Kinza Bridget yatugambye okwewasa kwe kubanga otuma munne ekikopo n'akireeta n'akuleetera emmere na middle class. N'amubuuza naye naawe bulijjo nkutuma wano. Ninga agenda oleeta ekikopo, genda oleetere munne ekintu. Nange ne nkuleetera. Mba nnakuwasa. Nedda mami alina kuba gaalo ne boy. Middle class. Kakati oyo omwana ayinza obba ye ng'obwongo bwe bukyali buto naye ono yabaleetera concept y'okwewasa mu bbo asobola omu-influencinga. Okitegeera? Kati esaawa eno yabagambye okwewasa kwe kuleeta ebikopo simanya kumutuma biki enkya ajja baleeterayo okwewasa okulala. It is going to happen. Naye ki kye tukoze ng'abazadde? Gwe mulimu gwaffe ng'abazadde gwe tulina okukola. Kukuuma abaana baffe, kubagayidinga, kubayisa mu buserengeto, kuba bo gye buli. Omuzadde nze we nakulira bankuba emiggo ne mpulira. Ne mmanya nti ekyo kyo olaba kiggyeeyo omuggo kinene. Essaawa eno omwana ogenda mukuba emiggo 5 enkya agenda akola suicide attempt. Okitegeera? Bw'aba takoze ekyo ogenda mukuba emiggo mala omutume ku dduuka abule. Sibe tulina ennaku zino. Mu bumpimpi nga tumaliriza Hajjati. Abaana ekikulu ekyo omuzadde n'amugambako. N'abula. Omuzadde n'amugambako olw'okuba manyi kkojjaawe gy'abeera. N'adduka n'agenda ewa kkojjaawe. Osuubira kiva ku bugayaavu bwa muzadde? Oba kaba kamanyiro ka mwana nga kajja kakula mpola. Kati eno ensonga njagala ngi answering in perspectives bbiri. Esookera ddala ku ba traditional parents. Ku muzadde aŋŋamba atera okuŋŋamba ku TikTok yange nti ye Kiboko Squad. Agenda kugamba ani gwamanyiira nkuboyo emiggo. Okitegeera?
naye kaakati ono omwana bw'omukuba leero omuggo ewa kojja we yalaze w'omanyi enkya agenda w'otomanyi kubanga ajja kumanya eri amanyi ajja kunoonyayo enkyadduka agende gy'otomanyi gy'otagenda namufuna ate gwe omuntu y'omu omwana wange yabuze bulijjo abeera wakojja weera simulaba leero takola ki erudda kamanyiro k'abaana naturally omwana okukeera ku makya nalowooza nti gwe ng'omuzadde tolina mugambako sikkiririza mu kintu mwana kugamba nti ye tagambwako however much tuli ku modern parenting ekyo kikyamu kuba omwana aba afuuse muzaddewo gwe aba afuuse omwana okitegeera naye nze kino nkigamba bazadde because kino ekintu nakakitandika kyova olaba njagala nnyo kifevaringa abazadde abalina abaana abato right now omwana wo muvuge kuva buto ng'omutunuza gy'oyagala abeere omwana wo teekawo ekkomo nti gwe gundi boundary bweti bw'ogisukka ojja kulaba ate ky'omugambye ojja kulaba kireete kibe ne bwe yeetonda emirundi 10 kireete kibe kubanga leero we neetonda emirundi 10 n'otakireeta ajja kumanya n'enkya nja kwetonda okitegeera hafi they don't talk back to me this should be your last warning bwe kiddamu ne kibaawo mulage nti eri ye yali last warning sireeta ndala bwe luba luyi lumukole ki lumukube bw'oba olaba ng'oluyi lwo luzibu mugjeeko ekintu ky'omanyi kyasinga okwagala bwe batantula muleka agithrowing ate begenda muta ate omwana omulaga kituufu psychological abaana baffe bano ba manipulators agenda mbala kusoma gwe ng'omuzadde ategeere weakness yo kyokka gwe ng'omuzadde eye togimanyi because omwana ono omwagala nnyo buli nnaku agenda linnyako eyo weakness yo mami wange ayiwe nkola emirimu asanyuka ne bwe nkola ekibi tafaayo lwakedde n'akola ekibi nga waliwo yamugambye ŋŋenda kulopa mami we oludda asooka n'akuta peva n'akuta amadinisa n'ogenda okudda nga buli kimu kiri ng'okakasiza ddala yeenenyeza si bwe kiba abaana ebibonerezo byo tubibawe but mu kigero ekimala buli muzadde omanyi omwana wo kibonerezo ki ekiyinza omukwatako ennyo bwe kiba kumugamba nti omuzadde bwe kibanga ku makya osookera ku makya n'ogamba omwana wo nti saagala oddemu kumbuuza ng'okimanyi ekyo omwana wo kijjamu breaking do that ku myaka gino nga kikyasoboka nga tonnatuuka okikole mugiri emyaka akubuuza nti bwe sikubuuza nvaako ki kuba mama wange yalinanga ekintu kimu kyakozesanga bwakutuma omulimu n'akulaba nga wenyoddemu eddakiika 2 nga gamba togukwatako era nga bw'ogukwatako akukuba emiggo okusinga gwe yaganya ogenda okuzannya wali n'omwana wa mmere ate nga as a punishment olaba abazadde abamu balina punishments nga ntonotono naye nga mukwana ezitowa okitegeera kanze waliwo era omu nga mmaliza waliwo omwami yannyumiza n'aŋŋamba taata we yamuwa lesson gy'atali erabira mu bulamu bwe yali omwana ewaka nga ne bamutuma amazzi agamba wangi nga bamwegayirira ate maama omwana ow'obulenzi nga bamwegayirira to the extent maama afukamwe naye kiki taata we n'atuuka n'abagamba bulijjo mu nnyumba muno simanyi nti tulimu bataata bameka babiri kakati buli mulimu gwe nze agenda okukola mumuleke entebe taata mwe yali atuula n'agizira omwana tebaddamu mutuma mulimu emisana ekiro nga taata we waabaawo ne bwawulya buwulizi nga badde bamuyise by mistake yadduka emisinde mbu nga ajja kigenderere nga bagenda kujjula ekyeggulo n'amubuuza taata emmere yo ngiteekewa aba yagenza oba omwana yatuuka n'awulira out of place nga taata we agenda n'amutabulya cyayi n'amumuleetera mu kikopo kya taata naye ng'ate yali muvubuka muto n'agamba eri lesoni tentu kyekintu kyesirierabiranga nako simanyi oba nafuna trauma naye kindiwa naye yagamba yakikola ku mutabani we naye teyejjusa kati olaba tebajjayo taata ono teyajjayo muggo teyakambuwala yakozesa bikolwa ne bitransforming omwana we ne bimuteeka mu kikyayagala nga tamukubye kakati oyo omwana yali bwatyo ng'aganyoza yali agenda mukuba emigemeka newe yandimukubye ekyalo wallahi ate yandibadde yeyongera kaluba kyovola sayansi egamba buli kintu gy'okumukiteekako pressure bw'oba okutta omusenyu mu ngalo zo n'ogunyigiriza nnyo bw'oti gumementuka ne gufuuka buwunga ne gukuyita mu ngalo ne gukola ki ne guyiika tukendeeze pressure gye tuteeka
kubanga luvannyuma nnyo mu maaso eyo obulumi bugenda kuddira ffe abazadde oba abaana abo betwaddeko pressure obulumi bagenda busitula babuteeke ne ku baana baabwe babuteeke mu maka gye bagenda okufumbirwa okitegeera bafuuke bataata abaana be batenyumirizaamu bafuuke bamaama abaana be batakola ki batenyumirizaamu tutandike leero tutereeze ebiseera by'omu maaso by'abaana baffe oba n'abakyala be tulitwala n'abaami be tulifumbira oyo naye omukyala hafi abadde akunyonyola ku ngeri gy'olina okuzaamu omwana oba ku ngeri gy'olina okukwatamu gy'ogonjolamu ensonga zo n'abaana nga muli ewaka kubanga bingi abaana bye batukola ne bitunyiiza nze omu ku batawagira abaana ba .com nze siwagira mwana wa .com siwagira mwana abuukira mu ntebe nze wange omwana tanneemolerako okitegeera bibonerezo mbigaba ate byange biba bikambwe kati wekuba mba nsinze era lumu nalina kana ka brother wange kaŋŋamba senga kwagayiridde enkuba senga nkuba sijja kiddamu tokuba senga ekyo sijja senga tokuba kati buli muzadde mbadde nkusaba otunuulire nnyo omwana wo omanye obwongo bwe bumugamba ki kyosobola omukola omwana ono osobola okubeera ng'omuteeka mu kyayagala ku nsonga gye twaze naye ey'omwana afuna olubuto ng'akyali muto nze nsuubira omuzadde omwana ono omuyigiriza kubanga omwana gwe bazizzaayo ku ssomero lwaki nkiwakanya nti tojjaamu omwana lubuto kubanga gwe si gwe Katonda gy'omututto kakasa ogenda muzza kuba olaba ffe abakulu ogendayo naye ng'ogendedde ku ssaala ya Katonda okudda n'obutakola ki n'obutadda yesu n'okuzaala kisoboka okubaawo naye ate kino kirala nnyo omwana ono muleke ayigire mu eyo ensobi nze mpagira omuzadde akutte omwana mugjeewo omuteeke gy'omutadde oba alidde watalidde oba akoze atya oba asesemye kasita buli lw'okuba essimu n'obabuuza nti mulamu sala pressure tuula ewuwo olya emmere ekole ki omwana ono waanaatuukire mu kaseera k'okuzaala nkulayirira nga ntya Katonda muzze ku ssomero agenda kusoma aveemu ekyomugaso okitegeera era eri abali tagimanyidde buli kimu kibamukola ali takimanyidde ojja kwesanga ng'alina byakoleddemu bitali biki oli ku Sheki Media amannya omugave Ssemakula Shakira bwe tuzibadde n'omukyala omuyigiriza w'abaana tujja kubeera nga tubumbubawa kubanga bingi nnyo abazadde nze bingi byenina mu bwongo byemmanyi byentunuulira ng'asomesa naye nga nti akyo ssuula kikola hafi nze mba ku ssimu yange ne ntandika okukaayana kuba mukwana ekyo sikikola omwana owange lyebbeetu sirimu okitegeera akomata kumi na mpeera mmoyirabo